Okutwalira awamu obudde badde bwamukalwe mu ggwanga lyonna otya nno munnaffe n'embeera y'obudde okuva mu Unima nze Annet Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa kiraga obusito bw'omugongo bw'empewo obusimbye mu bukiikaddyo ku ssemazinga Africa nga gusindika empewo ez'omukalwe nga zidda mu bitundu byaffe, ekyo nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'omukalwe mu ggwanga lyonna. So ng'ate n'omukuubo gw'enkuba gusimbye mu bukiikaddyo obwa Sudan ng'era kye kiviiriddeko ebitundu naddala ebyo ebiri mu bukiikakkono n'ebimu mu bugwanjuba bw'eggwanga okuba nti bifunayo enkuba ey'ebiwugiro. Ku makya tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu kibuga kyattu Kampala, so ng'ate eyo ng'ekkaramojja tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddeyo tusuubira omusana okwememula, so ng'ate era n'olw'eggulo tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe n'ebimu eby'ekkaramojja. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okubeera wakati wa centigrades 28 okutuukira ddala ku 32, ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 25. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Dar es Salaam, obudde busuubirwa okubeera obw'omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 3, ate yo mu Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 41. Mu New York obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku centigrades 31, ate yo mu Beijing wasuubirwayo enkuba ne temperature okutuuka ku centigrades 3. Weebale kubeera naffe akaseera kano, tulindirire nate enkya akadde ke kamu. Weeraba.